Zabbuli eya 24. Zabbuli ya Dawudi. Obukulu bwa Mukama. Ensi ya Mukama n'ebigirimu byonna, ensi yonna n'abo abagirimu. Ye yagiteeka ku nnyanja, ye yaginyweza ku mazzi amangi. Ani alirinnya ku lusozi lwa Mukama? Era ani aliyimirira mu kifo kye ekitukuvu? Oyo akola ebirungi era ow'omutima omulongoofu, atayimusanga mmeeme ye eri ebitaliimu, so teyalayiranga bya bulimba. Oyo anaaweebwanga Mukama omukisa era n'obutuukirivu anaabuweebwanga Katonda ow'obulokozi bwe. Egyo gy'emirembe gy'abo abamunoonya, abanoonya amaaso go, Ayi Katonda wa Yakobo. Seela. Mugguleewo emiryango, enzigi ez'edda ziggulirwewo ddala, Kabaka ow'ekitiibwa ayingire. Kabaka ow'ekitiibwa y'ani? Ye Mukama ow'amaanyi n'obuyinza, Mukama omuzira mu lutalo. Mugguleewo emiryango, enzigi ez'edda ziggulirwewo ddala, Kabaka ow'ekitiibwa ayingire. Kabaka oyo ow'ekitiibwa y'ani? Mukama ow'eggye, oyo ye Kabaka ow'ekitiibwa. Seela.